okugamba nti emmotoka ate abagikuya amasasi babadde bateeberezebwa kuba badde ku booda kubanga balabye bambadde ebifambalo ebiringa ebya safe border ate nga bambadde ne masks. Kati kuvaawo tubadde wannaye General Katumba Wamala ye mulabyeko ng'agenda mu ddwaliro nga bamutwala mu ddwaliro. Driver mufu ne muwala wa Katumba Wamala naye tasurvivinze naye ekyo kyemanyiiko. Nsanzeewo n'abantu bangi wano aba booda ne bagamba nti gereza booda zibadde bbiri. Ababaddewo bagambye bazze emabega eno ne bakwata Mariam High School. Kati awo tetutegedde kuva ku Mariam High School kye kibaddewo. Abenjogedde noko abembuuliddeko bagambye babadde bava Kisaasi kubanga bagambye General asomyeko amawulire wali batundira amawulire wali ayimiridde n'asoma amawulire. N'olwekyo kati n'adda mu motoka ye n'atambula. So n'olwekyo ate amawulire gali eno side eno ng'ova Kisaasi. So Kisembo Julius. Now as you can see that those are some of the eyewitnesses. Omulabyeko Jeno ng'ayingira muno. Muwa? Simulabyeko. Nze nange mbiwulidde buwulizi ono omukyalo w'amanju yabadde anyumiza ng'agamba yegagamba nyambako ntaase abaana bange bayingireko wano. Abaki? Abaana bajja bo basigadde mu mmotoka naye nga yadduka agamba ddayo ng'agamba omusirikale we ddayo otaase eki abaana bange nga gakyavuga nga yavuddemu agamba oli omusirikale ddayo otaase eki abaana. Embeera yeeyo ddayo otaase abaana bange ng'omuzadde bagenza okulaba nga abatamanya ŋŋamba famire bagimalawo. Bodyguard weye ng'era mulaba ebifaananyi ebyo abadde kugwako mu kutaasa mukama we naye wonna namutya bwavuddeyo okutuuka eno n'asimatuka. Ekyo nze naawe naye nga lowooza bo ye kino okoze atya okusimatuka kati mmwe ng'abalabyeko. Oli Jeno kitegeera musirikale naye era afunye ebiwundu bingi abadde bw'ati era nga bamutwala mu ddwaliro. Wali ng'akutte wano bw'ati kubanga nze ndi neighbor wali we wati mbadde nfubutukayo bwe nti nga mulaba bamutwalanga naye akutte bw'ati wano ng'agenda ayogera omwana wange bannange munyambire omwana wange awo kyensomye nga akutte ku mutima akutte ku kibegabega wano bw'ati naye era ng'omusaayi gukulukuta omulaba omusaayi gumuvaamu. Ekyo ekibaddewo. Tewabadde nnyo jaamu wano na biki? Essaawa eyo tewabaddeewo jaamu. Kubanga jaamu abadde agenzigenda bugenzi wali mu layini kubanga layini eri emu eno ziba ziva eri ziba eri emu n'ezidda eno ziba ziri emu. Essaawa eyo wabadde babadde tewali jaamu. Babadde essaawa nga 2:00 okutuuka 15. Gadde tezinawera ssaawa 3. Gavugidde ebbanga ki? Gakutte nga 15 oba 12 ziweze mutabani kubanga tusoose ne twewalula nze mbadde mukasiko wali ne tulyoka tumbadde wali mu lusuku owulidde nga nvudde wali wange ngenze musuku neziwala nenkwata omwana tubadde tugenze kulima nemukwata nemuwalo nemutuuse wa Haji ne batusibira kwekuvaayo nensala nemusindika wali mu geeti owa mutabani wange nenzijana okulaba nensanga mwami Kitembo kyamaani nga nagamba nti mbakubira ab'omu Kisota beyasoose okukubira yasoose okukubira poliisi ya mu Kisota. Owulidde nga tebajja ne muganga katukole tutya kwe kudduka essimu eno mbadde njira essenaka ne ngamba nina bepoliisi bemanyi kangende kunkubedde kukuba ekiralo waliwo abatrafiki bemanyi naye sisobodde kugikuba tebadde emugundi ne nkomawo wano nga mparaba naye nengayi yakuba ziweze 15 oba 12 aliwo abadde mu motoka gwe bakubye tubadde tetunnategeera ani kwegamba mu kavuvuŋŋana ako nga tonnategeera ani. Owulidde naye oluvannyuma ne tutegeera nga bantu batandise okuva eno. Emotoka ogirabyeko? Emotoka ey'amagye eya Jeno ngirabyeko bulungi.
tulisi ebibazo of course toyinza kubibala naye kitutebanga kipoliisi okutuuka wano. well police chairman ateeka okuba yagikubidde chairman yagikubidde Yeah. ffenna bali ne mugamba n'akubira eyo mu kiso